Oluvannyuma lwa poliisi ku lunaku lw'okutaano okuzingako emmotoka z'abakuumi ba Kyagulanyi abamanyiddwa nga ba foot soldiers n'etandika okubakwata omu ku omu nga kw'otadde n'okubakuba kyaviirako Kyagulanyi obutatuuka gye yali agenda okukuba olukuŋŋaana lw'olusembayo. Ababadde balowooza nti biwedde ku lw'omukaaga ng'ekibiina kirwana okulaba ng'abantu baabwe abaakwatibwa bateebwa ate poliisi yakeera ku wooteeri Kyagulanyi we yasula mu kibuga Mbalala okutangira abawagizi abaali bagufudde omuze okukuŋŋaana Kyagulanyi w'abeera asuze okumulaga omukwano. Olunaku lwaleero nga tannasimbula Kyagulanyi akedde kwogerako eri bannamawulire ku mbeera eriwo eyamuleetedde okusalawo yeggyeko abakuumi be ababadde basigaddewo. Nga bwe mwalabye tu-expectinga attacks, tu-expectinga okututaataganya. Tuli ttiimu ntono nnyo naye manyi nti gye tugenda abantu bangi nnyo gye bali. So tugende mu butono bwaffe nga tumanyi nti Katonda atukulembedde tujja kumalako. Kyagulanyi ategeezezza nti ebyo ebizze bibatuukako mu nnaku eziyise biraze nti ab'ebyokwerinda balina ekigendererwa ekikusike okugezaako okumunafuya. But for now tubadde tukoze bulungi nnyo. Njagala okubeebaza mmwe aba media team mwabali ku kamera zammwe zibeere alert at all times. Kamera ze zikyatukipinze nga tuli safe kubanga nabo bamanyi ensi ebalaba. Abo abatono baasigazza alina ebiragiro by'abawadde okwewala okugwa mu mikono gy'abakuumaddembe ababaliisa akakanja. Ensi etutunulidde bano abantu tubamye ensonga yonna etukolako effujjo. Tubamye justification yonna era tugende maaso bwe tutyo. Nene wankubadde tetulina musango njaga tubeere cautious. Oluvannyuma ayolekedde olugendo lwe ng'era okwawukanako nga bulijjo ku mulundi guno emmotoka zibadde ntono ddala. Wabula ng'afuluma ntuŋŋamo asanze abawagizi mu ttawuni y'e Lwayi nga bamulindiridde era wano w'atandise okufunira ku kamwenyumwenyu nga mu kwogera nabo abasabye nti ku lw'enkulaakulana y'ekitundu kyabwe balina kumulonda. Abantu ba Lwayi mwebaale munonga bantu mwe mutwakaluulu. Abantu b'ekitundu kino batubbiddeko nga bwe waliwo abaabayiseemu nga babapoloota obutayimirira ku kkubo okwaniriza Kyagulanyi. Ababadde ne t-shirt nga bazze bajja babaweereza emitwalo 4 bagaba ssente obutayimirira ku kkubo bagaba ssente okugenda ne beekuŋŋaanyira awantu kwegamba bagobe. Kyagulanyi ng'atuuse mu ttawuni y'e Lukiga abantu ababadde bakuŋŋaanidde ku kkubo lya Kabaale Lukiga abattottoledde byateeseteese okukola ng'afuuse pulezidenti w'eggwanga lino. Mutume akalulu tugende mu Uganda empya emihanda tugikoleho n'emibazo marwaire ebeho emirimu y'eminyete ebeho empinda hindukebeho. Oluvannyuma yeeyongeddeyo nga kakuyega amututte ku leediyo y'ekitundu kino eya Lukiga FM. Eno abantu ababadde bamuwuliriza bakuŋŋaanidde wabweru wa leediyo bamulabeko maaso ku maaso si kulwa nga babateze eddoboozi. Kyagulanyi abawuliriza ba leediyo eno n'abantu b'omu kitundu kino ababulidde ebitagenda bulungi mu ggwanga ekyamuleetera okwesowolayo okwesogga olutabaalo lw'okulinunula. General Museveni atufuze nga tusoso nga twawula mu mawanga. Nga twawula mu mawanga gamba Abakiga tebalina kolagana n'Abaganda, Abaganda temulina kolagana n'Abasoga, Abasoga temulina kolagana n'Abanyankole bwe bityo. Ono era talemye kukukkulumira gavumenti okumwonoonerako obutitimbe bw'ensimbi ng'ebuteeka ku basirikale okumulondoola buli wadda. Tunulira abasirikale abangoberera bangi sente nyingi ezikozesebwa yasa okugoberera Bobi Wine akasajja katono tekalina yadde n'emmundu yadde n'ejjinja kutiisatiisa abantu ezo sente zinakubanga zisasula abasomesa abaana baffe. Oluvannyuma yeeyongeddeyo mu disitulikiti y'e Kabaale okukuyega abaayo. Wabula wakati ng'ayingidde Kabaale afunye amawulire nga poliisi bwesazeeko emu ku mmotoka z'ebidongo z'abadde atambula nazo era nga babadde bagiwalaawala bagitwale ku kitebe kya poliisi.
eno emmotoka agiwetedde mu kkubo wakati okuddayo alaba ogubadde. Mu ttawuni y'e Bukinda wasanze poliisi ng'etwala emmotoka y'ebizindaalo bye. Abataamidde n'ababuuza ogumukijjanyisanga okumusosonkereza buli lukya. Bw'ati alagidde ekimotoka kino kikyuke bunnambiro n'asalawo kimudde mu maaso era nga n'abapoliisi balabiddwako nga beemulula bagende. Kyagulanyi mu Kabaale ayaniriziddwa nga muzira. Abeeno ekyabannakibiina abakwatiddwa poliisi ku lwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde tekibayigudde ttama nga bano bamwegasseeko ne batambula naye. Bano enkuba ebadde etandise okutonnya babadde tebagiwulira. Ne Kyagulanyi eby'olukungu abitadde ku bbali era ng'enkuba emuggwereddeko ng'atambula ayisizzaamu omutwe mu mmotoka ye ng'awuubira ku bantu. Poliisi ebadde bulindaala buli wamu era ng'amakubo agamu ebadde yageekiiseemu dda. Kino tekirobedde bawagizi ababadde bamutambulirako okumuwerekera okumutuusa wakubya olukuŋŋaana. Kyagulanyi atuuse ku kisaawe kya Kabaale Main Stadium gy'akubye olukuŋŋaana lwe wabula ng'essanyu lye bamulaze n'omukwano oyinza okugamba abadde takyajjukira nnaku emutuusiddwako okukosa abantu be. Manya kyembasa kubawa abantu mwe timanya kyekubasa kubawa. Tokaranga bonjera migisha ababuli kimwe kibulu kwenda. Ono omukisa asoose guwa mukyala we Babi Utungo ebimu abimwogerere. Kwakaka mukira kw'abantu Bakabaale ne bede pinangeduka agwamani gaabo tebakugafuna bwekiri kumala nimuhinge mondi nizo zikitirayo buli muca mutyerihangale munsezi kwetoli. Kyagulanyi abuulidde abantu beeno nti olutalo lwe balimu lwakwenunula. Sinze nsoose babaddewo bangi nnyo ababadde balwana era no struggle tugyongerako bwongezi fe dyute yaffe nk'eminyeeto dyute yeetu yakugusa struggle eno. Ono yeewuunya abo abakulembera eggwanga abatalumirirwa bantu ng'ebbanga lye bamaze mu buyinza badda mu kukkusa mbuto zaabwe. Kati nange mbibagamba era bwe tutakola kino gwe n'oyo omulenzi omuto ali 10 years naye ajja kula atoke egi yange nga bibagamba ng'omaze okukaddiwa ng'otandise okufuna ebirwadde otandise okufuna pressure ng'osigadde kufa bubi. This is our time. Kyagulanyi olunaku olw'enkya wakubeera mu bitundu by'e Lubanda ne Kisolo. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.